Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Madam, weetegeeze. Twayetegereza. Yiyo nkuwadde maama tunkana ye sijja kusobola. Ona. Reste. Wange. Wasuza otya? Nasuza bulungi wasuza otya? Omwana ekifuba kimuluma. Bambi nga alabye yenkana atya? Mwaka gumu myezi ena kati. Oyogera ne mama Kabina ku Biti Fama. Waweereza obubaka. Wabulaba. Twabufuna. Nali njagala. Kunkubirirako ku muntu wange. Omuntu wabadde ki? Nanga ali awo yeshanga. Ye taata wa bebe? Si ye taata wa bebe. Taata wa bebe aliwo? Taata wa bebe waliwo ebyatuukawo awo nali nkyasoma. Wali okola ki? Nali nkyasoma. Oyina emyaka emeka? Nalina emyaka 17 awo mu COVID we twawummulira. Oyina emyaka emeka kati? Nina kati emyaka 2. Ngenda giweza mu gw'ekkumi. Okay. So ye yakujja mu ssomero? Yanjamu. Yakufunyisa oluto n'akujja mu ssomero n'ogenda mu bufumbo naye oba? Asagenda naye kuba ye yalina mukazi we nali nkola nawe waka. Wali maidi? Okay, mu biseera bya COVID wagenda n'onoonya omulimu? Nagenda ne nnoonya nga mmanyi tugenda kuddayo kusoma. Kati ewaka oli mu kukola ate ye ng'akupepereza? Yamunfunyisizaawo kwennyini. Mu maka ge? Akasajja keyagala. Omukyala teyaliiwo? Teyaliiwo. Yali alazeewo? Yali yagenda kukola mu yagenda kukola. Outside countries? Yaliwo mu Uganda. Ng'atera n'akomawo oba? Yali akomawo ko naye nga lumu na lumu. Nga balina n'abaana? Waliwo abaana. So bwe wamala okufuna olubuto n'akugoba oba? Twali lunaku lumu naye kennyini yali tabeerawo. Yakweyambisa olunaku lumu? Mu mulundi gumu ogwo n'ofuniramu olubuto? Iye. Wali mbeerera ebiseera ebyo? Era nali. Kakati okuva ku olwo akulabirira takulabirira? Bazadde bange bagendayo ne bamukwata. Kuba balinga bamuyita ajje nga tajja. Bwe bagendayo ne bamukwata ye kati n'anfuulamu omubi. N'akufuula omubi? Mbuze yawagira bazadde bange bagende bamukwate naye ate baali bamuyita nga tajja. So okuva olwo talabirira mwana? Luli mu kusooka yali ng'agamba kale omukubira nga mulwadde ng'agamba kale kankuyiyizeeyo n'amala wiiki ng'akuteerako 2. Nga mulwadde? Ng'omwana mulwadde. Nga mu wiiki yonna akuwadde emitwalo 2? Nedda lw'omukubidde yamala wiiki namba n'akuyambayo 2. Kati yasemba ddi okuwa ku ssente ez'omwana? Mama kati aludde kuba olaba buli we mukubira nti omwana mulwadde. Nga ngamba omwana wange mukwate omumpe. Naye kati mukwate mumuwe. Omwana muto sigenda kubeera naye nze mukwate bukwasi muweeyo mbw abeere naye. So bwe wamala okuzaala abazadde tebakuzza kusoma? Wali mu kibiina ki? Tubaku eri atone ku simu teriiko esimu efe ekyazeemu ndowooza naye katunoonyeko wano ku mulato tulabe esimu ye kyekayina problem wantu simanyi wakiteyitamu bwe baŋŋambye oli gwe bakuwulira katunoonyeko wano omulala wamwitani tulabe esimu yoba eneebeerako bannange kino kika kale katulabe eno. Wange? Oli otya? Ndi bulungi goli otya? Aje ndi nga nkumisinga. Ngokola otya? Nkumisinga Franka. Onani? Girlfriend wo. Omupya. 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 Bonjogeza bwotyo sebo. Okyanjagala. Ate kati nkugamba eki nze okuviddeko sigitegeera. Ate nti nze nfunye bufunyi layini. Kogwe kokube ku namba olw'okuba olabye erinnya nga liriko Frank. Nkugambe baby. Baby oza tamulese ewako wa muto wange ayonka. Ayonka? Anange nja kuyonka. Nawe ojja kuyonka? Iye. Weebala ojja kuyonka. Ongobye bw'otyo. Babagambye enzaala. Tozaala? Sizaala.
Nkale nze bampita maama Kabina ku biti famma. Ku biti famma maama Kabina. Bannange omaze n'onkubirako. Ozzeemwako obuntu. Wala nzizeemwako obuntu obanga gwe kennyini kuba eddoboozi ndiwulira bulungi ku biti. Gwe toyagala kukwanibwa? Saagala kukwanibwa kuba njagalira nyina ensonga lwaki nakuwa message eyo. Ali atyo omukyala? Bwatyo. Bwatyo. Lwaki akutawaanya? Bannange oba nkugamba nti bizibu oba nkugamba nti biwanvu simanyi nakumanya. Omaze naye ebbanga ki? Myaka ndowooza genda mu 3. Buludde ganye nno. Mulina abaana? Mubeera mwenna? Buli omu abeera wuwe? Mutera sisinkana ddi? Olidde. Asoma? Somesa. Musomesa gwokola ki? Nze ndi kulimi. Oli mulimi? Yenye. Oli ku kyalo kyeyo? Nze ndi eno Masaka ekyalo nebe nakigwamba oyinza obutakitegeera bulungi naye ndi eno mu Kitengeesa. Kitengeesa kati ate ye? Aliwa kiseeyo. Aliwa ekiso. So kati bweba naawummula wiiki eno oba ejja nga alyoka ajja akulabako? Naye kati ate lwaki omubuusabuusa? Embeera tozitegeera biki byakola byotategeera? Essimu eyo okusinga eriko obuzibu. Essimu ye? Bamukubirako nnyo? Ebeera bize buli kiseera? Simanyi manyi kunnyonnyola. Naye bwe wamubuuza lwaki essimu ye ebeera bize yagamba ati? Mukazi wattu tomanyi bwongo bwammwe butambula buli kadde. Bwawukana obwange bunoonya ssente. Oba bunoonya ssente. Maama akubye, taata akubye, kojja akubye. Awo wakubidde kojja ye yabadde ayogera. Kojja ye yabadde ayogera. Bwe wankubidde munnange braza wange yabadde ayogera. Oba kitegedde. Bw'atyo bw'agamba. Bw'atyo. Mu budde ki obwo bwetera okubeera bize? Okuva mu ssaawa wakati w'ettaano paka kuyingira 8 awo. Ogw'ekiro? Misana. Kyokka nga akugamba akwagala. Naye g'obibuusabuusa. Mukazi wattu. Engeri gyekiri nti distance nnene. Era bw'etyo. Erinnya lye y'ani? Ye Sharon. Sharon. Asomesa level ki? Ali primary. Ali ku level ya primary? Okay. Kati gwe kyoyagala okumanya nti oba gwe mwagalwawe? Okay. Ayina emyaka ng'emeka? 23. 23 ate gwe? 26. Kale kati sirika gwe weesirikira nze kandabe bwe mumufuna. Owulire bw'agamba. Hello. Wange nyabo. Madamu gyebaleko. Kale nyawe nawe gyebaleko. Kale madamu njogerako ne Teacher Sharon. Yes nyabo. Gigenda gitya madamu? Bulungi poze egizo. Nga naffe gye tuli. Nze bampita madamu asinjwire? Yes, kakati nga nina essomero lyentandise. Noonya basomesa abaroowa level. Naye waliwo omukyala mukwano gwange yampe namba yo yajimpala sitaamu naye nemba nga sinamaliriza kukola kati ate nga njagala kutandika omwaka ogujja njagala kugulawo essomero litandike. Yes madamu. Osomesa level ki? Nasale. Okay, very good. Kuba kati njagala muntu okindaga 10. Bana mukwano mbadde nafuna. Okolerawo? Ndi waneno wakiso. Sisobola kukubayo. Kuba yakumpa yangamba oli muntu mulungi. Ate nga abantu abasomesa babaana abato si bangu bakufuna. Nemale nagwa nsobola okufunira atalinze. Nyagala nze omuntu gwe bandikomeningidde nga mukwano gwange yankomeningidde. Nange era noli abadde simubyera nange byenza wakimukugamba. Tosobola okukkiriza ne tukkiriziganya nenteekamu ako kasente? Tujja kweyongera okugenda naye kati kasooke tumaze kuba kati abaana abali mu kugenda waka. Oli mukuta abaana bagenda waka? Nti bo baana bafuna lipoota. Mukumudde. Ate bwe nkusisinkana ne tulabagana. Nsobola okuvuga nze ndi Kampala. Nyinza okuvuga nenzija nenkulaba obeera wa kisosayidi ki? Beera wakite mu sayidi z'Ebukasa. Bukala? Bukasa. Bwe ntuuka wa Kiso tawuni nsobola okukukubira nonsanga nontwala wobeera. Oba ne tusisinkana wa Kiso tawuni because yonje mmanyi wa Kiso tawuni. Nzije enkya?
encho genda kuba bize bananje nga nfudde kati nkulabeddi Ndokuba nkutegeeza kasa namba ngifuna. anti etenze ndi ku office eno ya office Anti ndokuba nkutegeeza. naye nga kinkoze bubi nnyo okubeera nga omuntu gwe bangambye Madam Sharon is very good person, is very good with children. Ani yagamba? My friend bamuyita Kyomuhanje Aisha. Madam Kyomuhanje Aisha simanyi oba omumanya ali awo omukyala mweru mutonotono ayambala spects garubindi. Atera abeera. Sorry? Atera kubeera? Abeera ku side za wano Bujuko eno Santema. Yazimba yo side za Bujuko Santema aina. Is that the food Habiba? Wange? Is that the food? Alina hardware Nansana. Kati yari nangamba tofaayo nze nja kukufunira omuntu kuba kati mbadde njagala omuntu gwe naafuula head wa Kindagateeni nga yakulira Kindagateeni so that nga yabeeranga like the madam because nina Kindagateeni ne upper level primary but then because my friend yandikommendinga nga njagala omuntu ono yaba headinga the Kindagateeni level. Kale naye kale kambaliriza nja kuba nayongera okwogera naawe naye mbadde nina gwe nsobola okuwa omulala. Osobola okunsomerako ku namba ye? Wange? Osobola okunsomerako kale ku namba ye oba onoogimpanga nkula yennyini gy'okubyeko oyo omukwano gwo? Enamba y'omukwano gwange? Nina kuba ngikuwa lwakuba kati ono budde essaawa gikebera amalirize byenkola. Oli bize? Kale dia kale nja kukubirako edda sebo Wange. Girlfriend wange ali bize nnyo obudde bwe tumukwatiddemu bukyamu. Kuno budde abeera bize abasaana kubirako ku ssaawa nga 10 kuba kati abaana bali mu kuwummula. Kati mulinde eddako. Kale madam. Kale sebo. Kale nyefu. Ganye. Mukazi watu. Ninge namba yali esosenga enkoza bubi okubanga tewulekise. Naye bwe twali tumufunye bulungi. Naye kale omulido otyo yonna ku lwali magezi gomeza okumwa kyali wafoyo akola atya agume omuntu kusokweri akola atya kubanga mukyala badde bize nnyo lwali tusudde mu kwasaganya okuba nti bize. Very busy. Madam ani madam isingire nyani niaki oyise nyaki isingire kachusa kulinya mama yatoditegira kisoboka isingire asingire yabeera wa alinga Madam Sara Sambagala kuchenda mu mukaga katonyeza 3 fama ekintu buli ky'omuziki. Okay tugako masimu tuli muzula fona ko lwalero mumudo omukyala ne munne omwami omukyala musomesa abambi ali busy nyo tusodde mu kwasaganya tubuliddwa tumunoonya embeera neegaana ne kali ekyemulidde mmwe munaffe omuntu mu amagezi kasikonda avudde wakadde kano tumu amagezi kyakadde kalo kenyini tuwulire. Omukazi kasana luwe. Yesebo. Naye nze kyendabye. Ekikola mu mukazi ali waka ne bw'aba ali wala. Oyo bantiga oba atanafuuka mukazi wo. Ate abakazi balimba nnyo. Esimu y'omusajja gana ataake yasenga awo ennamba. Naye kyensabye agume kuba kati amuyite girlfriend okwata nako kujja waka. Mukazi kasana n'abakazi bajooga nnyo. Anza bamujoga nnyo ye ndowooza. Ko BTF. Hello bitfama. Esebo. Oyo alikuweza mama kabina. Kale mkwana. Amu kavuge mabiri katende mami. Naye nze okusinziza bwe mpulidde mwana muwala. Tetegedde ekyamazima waagwa kubanga atulaze nga ali bize nnyo ate nga naffe tuli ali bize. Ali bize. Ngagamba muganda wange omusajja oyo plaza asooka agumiikirize nga asirise. Okay. Nga bweyongera okwetegereza embeera ze alabe zigenda zitave ne bagende naye mu maaso kamugema bikatende birabungi mami. Eyo alikuweza mami sali. Kale mkwano gwange. Ndeshi kwenyaga ekisule. Naye nto omwamukyalo nze ngeri gye muwiddemu alabika ng'omuzibuzibu. Omwami oyo yandiwaddanya kubanga bwebala emyaka 3 nga tebamwana nga ndaba kyamwezingiraku nze ndabaka nga alowooza ebya bizinesi ate bw'agamba nti buli kiseera abeera ku ssimu alabika alinayo abantu abalala tamuliiko omwami anoonye pulaani ndala. Gundi mukwano gwewala ogwo. Mukwano gwewala?
Gulumanga ki? Gulumanga kavunza kato kadali kwamanyi. Ani yaguyimba? Banji awimbye ku mukwano gwewala. Ne gundi yayimba omukwano gwewala Honorable Lutaye. Honorable Lutaye. Ali anifo lidadi nawe. Ulira njagala kulabako. Namatavu bali bonnolo. Omukwano gwewala gumenya. Namatavu bali bonnolo. Kadna matavu kali kato. Kali kato nga tebali bonnolo. Ngali mukukeekuliza mpola mpola. Sambagala ku 9 mu 6 FM.